Uganda yakafiirwa abantu 5 tubadde tukyaliko olwo nga twetegereza omuwendo gw'abantu ogutandise kati okulinnya nanga nti duli baali luddawa bwe batandika okufa sebo batandikira ddala nga bwe twafuna obulwadde ne butandikira ddala nga buli lunaku nga tukubuulira leero tuzuddeyo 11 leero 7 leero 20 kati n'okufa kwatandise kati tufiira ddala tewali kuwummula tetulina budde kitegedde bulungi kuno kubayita okugenda mu maaso. Minisitule yatubbidde ku kyama n'egamba omukyalo ono kati yawezezza abantu 5 Uganda be yakafiirwa naku za mwezi guno ogw'omunaana atuuka ekibuli ku ddwaliro alina obubonero obwefaananyirizaako COVID-19. Omukyalo ono ng'alimu olusujjasujja lumutawaanya. Omukyalo ono ng'alina nnyo okwekyamula naye ate ng'akolola kiri ekifuba ekitakutuka. Omukyala yali atandise okufuna obuzibu mu kussa nga takyabitegeera bulungi era oluvannyuma ab'ekibuli ku ddwaliro eryo bamala okutegeera omukyala obubonero bw'alina ne beekengera. Bamala okwekengera bamugambirawo wategedde tukuyambeko ogenda e Mulago weetaaga National Referral Hospital wali e Mulago be bajja okumanaginga ebisigadde. Minisitule bwetu bwetegeeza wabula oluvannyuma omukyala aba ayolekedde e Mulago ku ddwaliro omukyala n'akutuka. Omukyala n'alyoka akutuka kati oyo afuuse omuntu namba 5 afudde obulwadde bwa COVID-19. Bino gwe bituukidde laba ate minisita ow'ebyobulamu Uganda nga naye akatutema nti obulwadde mu bantu bweyongedde kye tuyita community cases oba community transmission cases. Obulwadde mu bantu bweyongeddemuuko obulwadde bweyongedde kye tuyita community transmission cases. Uganda wano tubadde tufuna abantu abalina obulwadde nga bavudde wabweru n'agamba nti bano bavudde Dubai twabakebedde nga gundi alina obulwadde. Bano bavuzi ba bimotoka bavudde Kenya twabakebedde ku boda tubazuddemu obulwadde. Kati community cases bebaluwa nti omuntu ayinza okubanga yeesolossa tuli naye mu butuufu ng'alina obulwadde tetumanyi tulya naye tuseka naye tuwangala naye yeetyamulira muffe tamanyi nankozesa y'akatambaala. Kati obudde butuuka butuusi gwokolera mirimu gyawo ku Namirembe Road kindi okulaba tuwetegeera bulungi sujja olaba senyiga nyindo tezikala bagenda okukebera nga bakuzulamu obulwadde. Kati gwe tuba tetumanyi waji wabujje kuba tewavudde wabweru wa ggwanga nti wavudde Dubai tewavudde Kenya nti wajidde mu bimotoka nedda okitegedde mukwano. Kati gwe tukubalanga mu Uganda naffe gwe tuguddeko obugwe mu kitundu kye nti twamusanze ludda wanti wali ng'ayina obulwadde. Kati gwe tuba tetumanyi obulwadde buno wabujje kwani. Kati ekyo ekisinga okubanga kibi kubanga bano abamu bwe tuzudde nga bavudde wabweru wa ggwanga ne bakeberebwa ne bazuulwamu obulwadde olumu kyanguwa nnyo okulaba contacts ez'omuntu oyo okitegedde ne bamanya nti bwe yakomye baani abamulamusizza baani abamukulisizaayo yabonzeeko na baani bw'aba bano abaganga yagunywedde ne baani abo ze tuyita contacts nabo tubatwala ne tubateeka mu karantine okubekebejja okumala ennaku 14 mwabaddeko n'omuntu alina nawookeera mmwe temudevelopinze bubonero temutestinze positive. Kati ono omuntu avudde mu community ye kizibu okutracinga contacts ze kuba kikwetaagisa okuba ng'otegeera bakyaliibe gy'akolera gy'ayitira gy'awangaalira gy'apoyeseza gy'akubira olwali onootuukayo ddi. Kati community cases ezo bwe bongera okusulamu obulwadde nga buyitirivu kino batubuulidde kimu ku bintu ebisinga okuba nga byeraliikiriza nnyo era kati tutuuse mu 45 community cases abali mu mbeera bwetyo. Kati batugamba bw'otunuulira Kampala waffe kati ajjudde abantu abangi kye kimu ku bitundu ebisinze okubeera ne cases. Etololo ne Amuru eyo nayo district zimu ku ezo ezisinze okuba ne community cases. Kiki ekiddako minisitule yesinga okumanya
zogwange kubulira obulizi kyekiriwo gweweteekereteekere akaseera kayinza okubanga kaddako asenga abasajja maliriza nga bagambye ti okusira ku mbeera nammwe mugiraba obulwadde bweyongedde mu community ate nga n'abafa nabo beeyongedde n'olwekyo kigambo saagala nakyogera kijja kubanga kibamalamu nnyo amaanyi kaakati eyo mmala okubanga nkugjeeyo ne tudda mu nsonga wano eza politics kati tuuze mu kazannyo ka jangu onkwekule wakati w'akakiiko ak'ebyokulonda electoral commission ne people power katunokoleyo national unity platform kazannyo nabakijjangu onkwekule ke balimu olwaleero electoral commission egamba bano temugenda kukozesa langi eyo platform egamba tujja gikozesa kati awani asinga amaanyi owa platform agamba kiri mu mateeka era teweteeka nabo kati bagenze mu rule of law bintu si bigamba nti ebigambo tebijja kulya mwami byabakama ebigambo si byebijjo tuli mu rule of law national unity platform egamba electoral commission byabakama bagamba temujja kukozesa langi emmyufu si yammwe national unity platform nabo baandukula tujja gikozesa naawe siiyo nzikankuwa amawulire yakulowooza nti byenkugamba bino byange tuli kazannyo kati ka langi efuuse langi akkiriza gaana obadde okigoberera nga people power nga etunaba kubanga tufuna national unity platform people power ebadde emanyiddwa nnyo nakati ekyamanyiddwa nnyo mu langi emmyufu langi emmyufu eno jjukira nti okumanya people power egimanyiriddwako nnyo akaseera kaaliwo wano nga n'okwambala obwambazi ekimyufu okuyitako mu kampala nga kiyinza okukwasisa era nga abasirikale wano basooka lwakiri ne bakuzoganyaamu kaawo ogenda okwennyonnyolako nti bannange baatuukanga n'okuyimiriza takisi balabe ani ayambadde akakofiira akamyufu ani ataddeko bandana emyufu red lwaki mwami Kyagulanyi yajja nayo n'agamba nti kyebayita okwagalana mu bantu n'okugatta bannayuganda akano kagenda kuba akabonero akatugatta so kati bannaffe aba electoral commission baba tewavuddeyo ne balyoka nno kati baluŋŋamya bannaffe aba platform babagamba langi eyo si yammwe ekibiina ekya UPC Uganda People's Congress akenaagamba nti bannaffe abo bazanyidde nnyo mu langi yaffe Police electoral commission baako kyokola lwaki mukkiriza abasajja okuzanyira ate mu lujja olutali lwabwe eyo langi yaffe bajagaza ki bagiveeko bagite yabakama neno kyavudde avaayo najjukiza aba national unity platform abakulembeddwamu Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti basebo munoonye langi yammwe mugimanye muve ku langi etali yammwe egenda baleetera ebizibu mawulire gagamba kibana bannaffe aba national unity platform bagamba nti ekiseera kiri bwe kyaliwo nga mwami Kyagulanyi atongoza people power movement yalonda langi emyufu era nti yensonga lwaki ne mu kuggulawo national unity platform Bobi Wine emu ku langi ze yasiima zibeereko yali ya red wabula byabakama agamba nti mujjukire bulungi ekibiina kye mweyubuluyiramu langi zaakyo zimanyiddwa era ze mulina okutambula nazo white ne navy blue zezo langi z'ekibiina ekyo mwe kimweyubululiramu ne mukikyusaamu katonotono nga we mwayagala Bobby n'abawagizi be bagamba nti Fred kala tetulina nnyo kinene kiri awo naye olw'okuba ntugirabanga kweggamba nti ke kabonero ak'obumu ak'obwa Sseruganda ke katugatta yensonga lwaki no tukeesibako byabakama ye agambye wa electoral commission agamba nti mwami Kyagulanyi akimanyi bulungi
bo bennyini batuuka n'okujja ne batusaba abasajja abo aba platform people power tubawe omukisa tubakkirize okukozesa langi eno and use it during the campaigns. Naye the commission did not grant it. Bakitusaba naye ffe ng'akakiiko ne tukigaana. Balina okukimanya nti UPC are the rightful owners of the red color. Langi ya UPC. Bobi toleeta bizibu, tondeetera bizibu Bobi. Ole bano bannange abamu hagize wano abantu 10 balamba okuva mu kakiiko nakaite bina bakutegereka babagoba abeewumuza. Okitwala butwazi nga bwe kiri nti tebaliyo kakiiko naye kasita otandika okunoonyereza nnyo bagobeeyo babeewumuza bwewumuza. Kuba answer yonna gy'ogenda okuwa ejja kubanga ate raisinga many other questions. So gw'otwala butwazi nti waliwo abakungu baalinga ku electoral commission nga 10 balambirira naye kati tebakyaliyo. Kati bw'onoobuuza nti bagoba bagobe ne bagamba nti no bagoba bagobe kati nga question eddako ogimanyi bonna bazza musango ki bonna olumu nga buli omu omulaba nkugamba ali mu department yawukana ku ya munne ate bw'ogamba nti bonna baawummula omulundi gumu kiki ekibawummuza bonna omulundi gumu ne basiima bonna kuwummula lunaku lumu kati ebyo bivaako kati byabakama naye agamba ekyatwala oli tetunnakitegeera tetwagala kino ne mulala. Bobi va ku langi eyo emmyufu va ku langi emmyufu byabakama alemeddeko. Nolwekyo twagala okubagamba ffe nga electoral commission kyetumanyi ye neve bbulu ne white gye muli. People power okusinzira ku Joel Ssennyonyi ye mwogezi agambye nti byabakama yeetaaga kwetegereza mateeka. Jjukira ne byabakama musajja munnamateeka. Musajja munnamateeka Joel Ssennyonyi muyizi wa mateeka. Rule of law kigwira luddawa. Agambye nti mukama waffe w'akakiiko k'ebyokulonda yeetaaga okwetegereza amateeka. Everyone has a right of using the color of their choice. Gwe oli waddembe okulonda langi gy'oyagala n'okozesa eyo. Ffe tulina kala enkulu ziri 3 langi. Tulina white, tulina red ne navy blue. But the party chose to majorly use red other than the other 2. Twasalawo tusinge kukozesa eno eya red okusinga ziri. Byabakama abagambye byonna mujja byogera naye muve ku kala. Piyopa abamugamba ssebo guno mulembe gwa rule of law mateeka.